Kisaayire okitte akirinda kwa kyeya. Amayirikiti gatikira kwa kyeya. Ate mulowooza entalanda terudde ddaaki nesuula kawoomera nabuka. Amaaso agalwa ku mutwe. Kituufu ddala baalugera nti ge gatikkira engule. Kati essanyu lye nina likirako eryoli omuvubi atabambudde. Oba kale kaŋŋambe nti essanyu lye nina likirako ery'omulalu. Bamubajjira envuba nga ye azina. Era oyinza okuligeraageranya n'ery'omusensero nga wamma oluvannyuma lw'okuweebwa ebyempaalwa ate okuserengetako ku lukooto n'asanga nga gikawogo nagyo gityetyemuse gitudde. Kale ekyo oba olina okukyebaliza ddala Namugereka. Bino byageraageranya era byaleeta olusula entabi lwo baalwogerako lukuwantindira. Ate kyamomboze we kyanyizanga obojja ekisala obulungi kyekikuwembika. Kale nsanyuse nnyo okuba nti mukyaliyo era nga mubeera mulindiridde okulaba omusomesa wammwe mu Nabusiro omulasange kyaba abateekerateekera kyaleeta. Mbaayo era nga nteekateeka emisomo gino kubanga mmanyi nti gibayamba muganyulwa. Tolya kya munno n'onyooma. Gwate gwogalirako gwoseera wadde nga bagamba nti gwogayungira yakuyita naliyambe. Sooka okubajjukiza ebitabo bye nawandiika nga njagala mubigule. Olulasange ekitabo kino nja kukibajjukizanga. Manyi nti ne bwe ndiba nserengese ekalangaalo ezzangwa eyo gye tulitambuliza emigongo ng'obwato, enviiri gye zittirira ng'omuddo, gye tuligenda ffenna ekingi bantu ezira kumwa emagombe, mulinzijukiranga. Oba kale okugenda okukumira ku bajjajja omuliro temulyerabiranga mu Nabusiro olulasange ye. Olw'ettafaali eddene liteekeddwa ku lulimi, kitabo kino kya mitwalo 10 gyokka ng'okyefunira. Bw'onyamba n'oyongerako oba n'ongattirako bassekabaka b'ensi muwawa eky'emitwalo 3, ate awo obeera gw'oyise sikaala e Buddo era obeera nange onsuulidde katoogo nga mayanja ow'olusenkantwala neekwata ku migongo gy'envubu nneme okufa ennyanja. Bw'onoongattirako ne kino ekiyitibwa olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri eky'emitwalo 3, era ojja kuba osse empogo n'olwalo. Bitabo bino mbibalagirira, mbibazigirira, mubigule. Era tokomaawo, ngattiraako ne kino ekiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Kino kitabo kya mitwalo 3. Obirabaawo, kino kya mitwalo 3. Funa ekitabo kino, tokomaawo, ngattiraako ne kino ekiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Bitabo bino byonna ku mitwalo 25. Ku mitwalo 25 otwala butwazi. Byonna nga we biri wano ku mitwalo 25 otwala butwazi. Byonna nga we biri wano ku mitwalo 25 mazima ddala otwala butwazi. Oyita ku 078 599 343. Kanjiddemu 078 599 343. Ofune ebitabo bino leero bigule ate oyigirize emiti emito kubanga emiti emito bagyogerako yagigumiza ekibira naye nga si baana bokka naye n'abakulu kibayamba. Abakulu kibayamba, abato kibayamba, byonna kiyamba mmwe ku lw'olulimi lwammwe bwe mubanga ddala mukyalwagala ate era nga mulufaako era nga mulwenyumirizaamu. Kati nno olunaku olwaleero essomo lino ery'olwaleero likwata ku kusamira era nga kino
kivujjiriddwa. Essomo ly'olwaleero liteekeddwamu ensimbi muzzukulu wa Muteesa Sira, omukulu Kavuma Adam Ronald asinziira eri mu bukiikaddyo obwa Ssemazinga owa Africa, ali South Africa. Mukulu Kavuma Ronald Adam muzzukulu wa Muteesa Sira Bukesa mu Butambala, omusajja ono omuzirango omugirinya. Mukulu Kavuma Adam Ronald Ssaabawandiisi awo Tembisa, ab'Tembisa mbatumiddeko. Tembisa awo Kempton Park, beri Johannesburg, mwenna mbatumiddeko. Naye mukulu Kavuma yabuuziza ekibuuzo kimu, okusamira kyeki. Kati okusamira era twagadde tukinnyonnyole amakulu gaakyo, kuba abantu bangi kibabuzaabuza era abantu bangi tebamanyi makulu gaakyo. Bangi bakirowooleza kirala, bangi bakimanyimu bulala. Kirina amakulu agawerako, era amakulu agasookera ddala, okusamira kitegeeza omuntu okwogera ebintu kubanga aliko ekintu ekimuliko ekitaliye, ekyo nga kye kibimwogeza. Ekyo tukiyita okusamira. Omuntu okwogera ebintu oba ebigambo nga aliko ekibimwogeza, era bwe kiba nga kimuvuddeko ekintu ekyo aba takyabijjukira era nga tasobola na kubiddamu. Ate nga ne bw'oba omugambye nti kino na kino na kino na kino na kino okyogedde, asobola n'okwegaana, takkiriza nti nno yaba akyogedde. Ago ge makulu agasooka agali mu kigambo okusamira. Wandiika awo gye tunaafundikira ng'otegedde amakulu gaakyo. N'abo ababadde balowooza nti nno okusamira kibi, bajja kuba bakyusizza entegeera yaabwe. Ojja kubawa olutambi luno obagambe nti okusamira si kibi, kubanga amakulu gaakyo malala ku gwe oluusi g'olowooza oba g'omanyi. Okwo kwe tuyita okukola ki? Okusamira. Nkibagambye ate mbadde nga ntera okubannyonnyola nga mbasomesa nti bino bintu mukyuse bukyusa ndaba yaabyo. Amakulu amalala agali mu kusamira kitegeeza omuntu okwetaba ku mikolo egy'okwaza lubaali. Okwetaba ku mikolo egy'okwaza lubaali. Okwaza lubaali okumanyi? Kale, oba egy'okutendeka kabona mu ddiini y'Abaganda ey'ennono bamunzikiriza, kubanga Nazzikuno nga wano waliwo nzikiriza. Enzikiriza eri ey'ennono omukolo ogwo, enteekateeka eyo ey'okwaza lubaale n'okutendeka kabona mu nzikiriza ey'Abaganda ey'ennono, okwo nakwo tukuyita kusamira. Ku makulu gali ge nasoose okukunnyonnyola, bwe nzirayo katono, y'ensonga lwaki basobola okugamba nti Sseruwooza oba Sserube oba Ssemugoma yasamira Musisi oba yasamirira Musisi. Kitegeeza nti wabaawo olubaala awo nga ye Musisi amutuulako ku mutwe kuba ku jjoba n'amuwa obubaka. Kitegedde? Kati amakulu ag'okusatu agali mu kigambo okusamira njagala nago gamanyi. Gajja mu ngeri nga ey'ekisoko. Okusamira mu kisoko kuba kwagala kintu nnyo n'osussaawo, n'okyagala nnyo n'oyitiriza. Okwagala ennyo ekintu ekyo era nako tukuyita kukisamira oba kukisamirira.
kyova owulira tulina olugero olugamba nti asamirira amaddu ayigga mbogo. Embogo mu nsolo zonna wano mu Buganda embogo bagityanga nnyo, era ng'abayizi mu nsolo ze bayigga embogo bagiwaamu ekitiibwa ekyenjawulo, era ne bwe bagikwasanga ne bagitta balowooza nti ejja kusigala ng'ebalulumira, era omutwe gwayo baguwanikanga ku kitikkiro ky'ennyumba ya ddungu, ku bitikkiro. Bulombolombo bungi obwagobererwanga awo bwe sigenda kuddamu kano oba kali, kitegeera, kubanga si ensonga gye ndiko naye nkyali ku nsonga ey'okusamira. Asamirira amaddu ayigga mbogo, kitegeete, asamirira amaddu ayigga mbogo. Kati nako okusamira oba okwagala ekintu, oyo naye asamira na kino, asamira na kiri. Okwagala ennyo ekintu asamira ne gundi. Oli ayinza okugamba mu Luganda oba mu Kisoko nti Munnabusiro asamira ne Solomon Kaweesa. Awo Oluganda lwa Kisoko nti baba baagalana nnyo. Oba ng'alina kyatambula nakyo oba katugeze kitabo nga kino nti yono naye asamira n'olulasanga ye buli wadde aba nalwo. Okwagala ennyo ekintu nga toteŋŋana nakyo okwo kuba kusamira na kintu ekyo oba okukisamirira. Amakulu ago ge g'okusatu. So ekigambo kino engeri gye kyajjamu mu nsinza n'enzikiriza ey'ennono kigambibwa nti ekigambo ekyo kyava mu kigambo okusamira. Okusamira kirimu okuwangaala, okukuba ekintu n'amaanyi, okwo baakuyitanga okusamira. N'amusamira eccupa ku mutwe, okukuba ekintu n'amaanyi. Kati ate amakulu amalala ng'ogyeko ago ag'okukuba ekintu n'amaanyi, kitegeeza okukuba eŋŋoma. Mu nsinza ennono wabeerawo akanyomero basula bakuba eŋŋoma nga bakoowoola lubaale ajje, bakuba eŋŋoma ezo. Obudde obw'ekiro kyonna babeera mu ŋŋoma zisula zisindogoma, kye tuyita okusula mu kiyulu. Kale okwo nako baakuyitanga okusamiira eŋŋoma. Baazisamiriranga nnyo nga bazikuba. Kale oba oli awo ekigambo ekyo kyakyukamu ne tugamba okusamira, naye nga si kibi n'akamu n'akeddagala. Geega amakulu agali mu kigambo ekyo ekibuzaabuza ennyo abasinga obungi, naye nga ssomo lino likutuusiddwako mukulu Kavuma Adam Ronald, Ssaabatontomi Kairas Bibi Mwamba, osinziira South Africa wali etembisa, era nga Ssaabawandiisi muzzukulu wa Mutesa Assira Bukesa mu Butambala yabatuusizaako essomo eryo. N'olwekyo naye tumwebaza nnyo olw'okuba nti ate ataddemu obusaaganda okulaba nti abatuusaako essomo eryo. Bazzukulu bannange bwe munaatandikanga okuwagira ebintu bino mujja kubifunamu nnyo era bijja kubayamba okumanya. Naye bwe kiba nti abasinga beesamba okubiwagira era bajja kubifiirwa butabimanya, kubanga obuwagizi bwo buba bwetaagisiza ddala. Oyinza n'okuwagira ng'ogula ku bitabo. Bitabo bino byawandiikibwa bindi wano bingi, gula obeere nabyo osome, abaana basome, ate naawe ng'omuntu kigenda kukuyamba nnyo okumanya ebintu eby'ensonga. Yita ku 078 599 343. Mbasiibudde era mweraba.